Now sabbiiti eno atuliriza sabbiiti ewedde bwe yabadde ekomekerezebwa Department of Government Efficiency DOGE tutandise olwo ate bwetuli tutandise Department of Government Efficiency DOGE ya ggwanga lya America. Ampuliriza kino kitongole kipya kyateekebwawo gavumenti empya ey'eggwanga erya United States of America ekulembera kawandwa bigambo Donald J. Trump. DOGE Government Efficiency, Department of Government Efficiency. Ampuliriza wakati mu nteekateeka eno Donald Trump yagenderera okulabika nti ensimbi ezibadde zigenda maaso n'okulabika nti oboolyawo zisaasanyizibwa eggwanga eriyitibwa erya America zigenda maaso n'okuba nti zisibwamu America. Alekeraawo ogenda maaso n'okuba nti akola expenditure ezitagenda maaso n'okulabika nti oboolyawo zimugasa nnyo kaakati kwe kuteekawo ekitongole ekyo. Era ne bakiwa omusajja naggaga asinga mu nsi yonna gwe bayita Elon Musk n'omulala gwe bayita Ramaswamy ne babaga nti mugende maaso n'okumakinga sure nti ssente ya America teddamu kufaafaagana nga ntunga eyiika. Ne batandika okunoonyereza okulaba America wo badde ateeka ssente nga tafunawo nga baagala mu kaseera kano bateeke ssente we balaba Abamerica. Kwe kutandikawo Department of Government Efficiency. Katampuliriza balo kye baakoze baagenze maaso n'okuba nti baafulumiza lisiti. Ekitongole ekya USAID oluvannyuma lw'okulangirira nti baakijjeewo ensi zitandika okuba nti zikaaba olumaamiro abasajja babadde bateeka ssente mu nsi mu ngeri gy'otayinza genda maaso nokuleka nti obaolyawo okkiriza ne Uganda atuliriza yafulumidde ku lisiti. Wulira engeri USAID yabadde egenda maaso n'okulabika nti ewa ssente okwetola ensi yonna mu pulojekiti ezimu nga zeewunyisa mu pulojekiti ezimu nga zigenda maaso n'okulabika nti zanaamiriza ziri ridiculous. Project America mwabadde ayita okuteeka ssente kati ono Elon Musk ne kawandwa bigambo Donald Trump tebaafuddeyo nti America ajja kuswala ne batalisti. Wulira project mu America zabadde agenda maaso n'okulabika nti ateekamu ssente. Of course mu kukola kino Trump agezaako okulabika nti Abamerica bamukkiririzaamu nti otutaasizza. Bagezaako okulabisa gavumenti ezivuddewo naddala eya Biden engeri babadde bakozesa USAID ebbanga lyonna okuwa ssente okuteeka ssente mu bintu ebitagasa America. Kati ampuliriza okusinziira ku DOGE baafulumizza bino ne bagamba nti America abadde ayina ne project ezeewunyisa ng'aziteekamu ssente okwetoola ensi yonna naye nga zeewunyisa. Ezimu ku zo ze zino mbagambe nti mulimu ne Uganda. Mu Uganda abadde ateekamu kiwuliriza okusinziira ku document eyafulumiziddwa balaga nti America akwata ssente obukadde 15,000 ensimbi eza $, n'aziteekamu nti mu kusolvinga sectarian violence munda mu ggwanga lya Isirairi obukadde 15,000 aziteeka mu Isirairi nti okusolvinga sectarian violence mu ggwanga lya Isirairi kyokka waayita ennaku 10 zokka Hamas n'ebalumba ng'ennaku z'omwezi 7 Oktoba 2023 12 ne battibwa. America ng'akateekawo obukadde 5,000 ekyo kimu. Kati ekibuzo kiri nti lwaki ssente zino baaziteekawo mangu ddala nga tebannaba kubalumba ate abasajja ne balumba Isirairi nga America yakayiwawo obukadde 15,000 nga ziyita mu USAID. Ne tutambula ebiwandiiko bino era biraga document eraga nti waliwo ensimbi millions 5 ensimbi eza $, zaaweebwa Eco Health Alliance NGO ng'esinzira munda mu ggwanga erya China baagiwa ssente ekole okunoonyereza ku virus ez'ebiwundo bakole baati virus research ku laboratory emu e Wuhan mu China. Kati ate jjukira nti wano wewali laboratory eyagenda maaso n'okulabika nti evaamu ekirwadde ekya COVID-19 okusinzira ku America. Bagamba nti Abachina balina laboratory we baali basinzira okugattagatta bye baagatta akawuka oba virus emale egende maaso n'okulabika nti etoloka. Kati ate ne bakulaga nti America nayo mu ngeri ey'ekimpukumpuku waliwo laboratory awo mwe baali basinzira okuteeka ssente nga bakola okunoonyereza ku virus emu eva mu biwundo. America woneetekawo ssente obukadde atuliriza 5. Bino byenkubuulira bakulaga nti America ebadde eteeka ssente mu project ezimu nga ziri date nga n'okwewunyisa zeewunyisa nga bayita mu USAID. Ne bakulaga nti Abamerica
bayina ekibiina ekimu ekyabayeekera kale kiyite kyabatujju. Waliwo ekibiina ekyabatujju Abamerika, waliwo ekibiina ekyabatujju nga kiina enkolagana y'amaanyi ne Al-Qaeda yali ya Osama bin Laden ne Zawahiri. Ekibiina kino nga kyabatujju tebaakitubuulidde. Amerika nga akiteekamu obukadde bw'ensimbi eza $10. Amerika nga akiteekamu ensimbi obukadde 10 eza $, nga za kulya. USAID funded meals were sent to an Al-Qaeda linked terrorist group okusinza ku bukulembeze bwa Amerika ne Doge, Elon Musk ne Trump bagamba nti waliwo ensimbi obukadde 10 Amerika zabadde awayo ng'ayita mu USAID ng'aziwa ekibinja kyabatujju ng'ate kikulagana ne Al-Qaeda ate nga Amerika akimanyi. Eno Amerika ng'atugamba nti abo batujju eno ng'ate bwabawa ssente. Trump yabyasizza nti mumanyi tebamukubira bigambo ne tutambula. Ne bakulaga document eno n'ekulaga nti era Amerika ng'ayita mu USAID abadde ateeka millions of dollars mu mawanga ag'enjawulo mu nsonga ez'obufumbo bw'ekikulu ekimu oba obw'ebikukujju LGBT groups ng'aziwa nsonga za bisiyaga. Kati wano mpuliriza bulungi ne Uganda weeri. Ne bakulaga nti waliwo ensimbi obukadde 7 mu obukadde 9 ensimbi eza $, ezagenda maaso n'okuba nti zigenda mu bibiina ebigatta bannamawulire mu ggwanga erya Sri Lanka. Bannamawulire b'e Sri Lanka Amerika yabawa obukadde 7 mu emitwalo 9 ensimbi eza $. Bakole ki? Beewale okola stories ezoogera obubi ku bisiyaga. Abo Amerika nabo obukadde 7 mu emitwalo 9 ensimbi za $, bannamawulire b'e Sri Lanka okusinza ku document ne tutambula. Amerika n'akwata obukadde 2 ensimbi za $, era nga bayita mu USAID ne baziwa mu ggwanga erya Guatemala. Zino zaali za nsonga 2. Ensonga esooka abantu abaagala okukyusa genders, abadde omwami afuuka omukyala, abadde omukyala afuuka omwami weekyuse kubanga babikola, n'ensonga z'abali b'ebisiyaga LGBT activism mu ggwanga lya Guatemala. Baba obukadde 2 ayagala okukyuka okuva mu genda mu kikula eky'omukazi afuuka omusajja okwese ku ssente ezo, n'abo abaagala okulwalirira eddembe eri abantu abakkiriza bufumbo bw'ebikukujju. Amerika nabo obukadde 2 ensimbi eza $. Ne tutambula tulabe tunoonya Uganda kubanga nabagenda nti Christian mweri. Amerika n'akwata akakadde kamu emitwalo 10 ensimbi za $, n'aziwa LGBT group mu ggwanga lya Armenia. Abo nabo n'abawa mwerwaneko mukole activism n'ebirala. Eggwanga lya Jamaica LGBT advocacy nga bayita mu USAID ne bamuwa akakadde kamu mu obukadde 50 ensimbi za $, ne zigenda Jamaica. Milioni 2 za $, ne zigenda mu Latin America. LGBT equality, to promote LGBT equality Latin America mu mawanga ago. Kati makulaga nti Western Balkans USAID badde etutteyo obukadde 3 mu emitwalo 9 ensimbi za $, mu Western Balkans. Ne tutuuka wano finally nti Uganda USAID badde ewa Uganda obukadde 5 mu emitwalo 50 ensimbi eza $, for LGBT activism mu Uganda. Uganda ebadde efuna obukadde 5 mu emitwalo 50 for LGBT activism, okulaba nti bafuna eddembe lyabwe, boogerebwako, bakuumibwa, bakola ki, bapromotingibwa abasiyazi mu Uganda. USAID ebadde ewa Uganda obukadde 5 mu emitwalo 50, ate ng'ensimbi ezo zibadde tezikukusibwa ne gavumenti ebadde ekimanyi newankubadde ng'etteeka weeriri, era nti ng'oggyeko ezo zibadde ziyita ne mu bitongole ebimu ebya gavumenti. Waliwo n'ebibiina mu byobufuzi ebadde bigenda maaso n'okufuna ku ssente zino, ne wabaawo ne zi NGOs ezibadde zigenda maaso n'okugaba n'omusimbi guno. Kati mpuliriza ebibiina eby'ebyobufuzi nga bifuna, nga ne gavumenti ekola ki, nga ne NGO zikola ki, n'abantu sekinoomu nga bakola ki. Kati Uganda bakulaga nti package yaffe ebaddeko obukadde 5 mu emitwalo 50 ensimbi za $, billions of money. Abasajja nga bazikola ki, bazituwa.
okitegeera Uganda yeeyo ne bakulaga nti obukadde 6 bubadde bugenda maaso n'okuweebwa amawanga ge bayita priority countries ku nsonga z'abasiyazi oba abantu bakkiriza mu bisiyaga okwetoola ensi yonna. Obukadde 6 mu emitwalo 30 mu South America nga bugenda eri abasajja abagenda maaso n'okuba nti baganza basajja bannaabwe. Abe Georgia ne bafuna obukadde 6 kakati waliwo akakadde kamu emitwalo 30 genda eri abakubi b'ebifaananyi Abawarabu n'Abayisirayiri okuba ebifaananyi binapromoting abantu abo abakkiriza mu bufumbo bw'ebikukujju. Ne wabawo obukadde 8 mu emitwalo 30 ezibadde zigenda mu USAID education nga muno basomesa ki basomesa equity and inclusion mu education eyabano nga bagamba nti musobola abantu bano bonna basembeza tekiba kibi kati nga bagenda babisomesa abantu equity and inclusion ne bagiteekamu obukadde 8 mu emitwalo 30 abantu e Uganda abantu e Guatemala abantu ewa mugende maaso n'okuba nti mubasomesa nti basobola okubeerawo n'abasiyazi. Obukadde 4 mu emitwalo 50 ne bazisindika Kazakhstan kati ampuliriza Donald Trump ne banne bagamba nedda kitongole kino kibadde kikozesa abantu emutwalo mulamba kumpi okwetoola ensi yonna nga be basinga okuteeka ssente mu nsi n'okusinga ekitongole ekirala kyonna kya Amerika. Kakati Donald Trump ne Elon Musk bwe batyo balabisiza amawanga atuliriza mu Afrika okusinza ku document gye nkusomedde unless batulaze eggwanga limu wankubadde wayinza okuba waliwo amawanga amala naye eno nze gye nfunye eriko eggwanga limu eribadde lifuna ssente zino mu ngeri empitirivu ennyo lyerya Uganda nti ebadde efuna obukadde 5 mu emitwalo 50 ensimbi eza $. Byonna Trump yabirinnyemu. The inside story.